Kaakati omwami gwe mulaba oyo mu katambi aguze obutwa bunywafe. Oyo gwe mulaba awo ayina obutwa mu kikopo abutaddemu agenda kubunywafe. Wabula abadde agenda kunywa obutwa buno ng'amaze n'okubuteeka bulungi nnyo mu kikopo agenda ndowooza kuyiwamu amazzi agotomere. N'ajjukira nti alina abaana abato abasoma. Abaana be bolaba mu bufaananyi. Bw'ajjukidde nti alina abaana tebannaba kusasulirwa school fees, tebalina ngoye zaayulika, ng'alina omuceere gwe gw'abadde yasuubula nga tannaba kugutunda kubanga omulimu gw'akola asuubula muceere kuva bweru ng'aguleeta wano mu Uganda. Ndowooza agujja oba Kenya oba Tanzania n'aguleeta wano e Uganda. Guno omuceere gwa Basmati. Kyakoze musajja wattu kwe kusooka n'agamba kansooke ntunda omuceere guno, ngenda okufa ng'abaana bange mbasasulidde school fees, ngenda okufa ng'abaana bange mbagulidde ku ngoye. Era n'akwata bulungi nnyo omuceere gwe n'agenda n'agutunda. Akasente kajjeemu agenze ku ssomero lya mutabani we omukulu, ndowooza kali mu myaka nga 6 we katyo, n'akasasulira school fees w'eno ttaamu n'amumalayo. N'agenda ku ssomero lya katabani kaakalala nako n'akasasulira school fees n'alimalayo. N'agenda n'abashoppingira engoye n'azibagulira z'agenda okubalekera ye ng'afudde nga taliiwo. Era n'abagulira engoye n'azikwata n'azitwalira jjajja waabwe mu kyalo, kubanga abaana bono babeera wa maama w'ono. Abaana tebabeera na maama waabwe, ndowooza ye ne mukyala we baafunamuko obutakkaanya ng'ate embeera eyo yaleetebwawo mukyala yamutuusiza ne kweno depression ey'okwejja mu bulamu bw'ensi afe aveewo. Bw'amaliriza n'adda ewaka nga buli kimu akitegedde nti amaze okukikola. Agulidde abaana be engoye, school fees amusasudde, ow'eno ttaamu tasasudde school fees bwa bulamu bwonna. Asasuddeko w'eno ttaamu. Musajja wattu n'adda ewaka alyoke yeenywera obutwa bwe agende ku buliri yeefiire. Naye muganda wange mbabuulire, abasajja bali eyo nga bayita mu bintu mu bufumbo eyo. Kubanga bw'otunuuliranga bwe yali afaanana agamba nti yali musajja munene. Naye obufumbo bumukozezza omukazi byatamuyisizzaamu yenna akoggosa aweddewo. Abasajja bali eyo mu bufumbo nga nabo batulugunyizibwa. Abasajja nga bayita mu bintu bingi. Naye ebiseera ebisinga abantu abali abalaba ate basiima bakazi bokka, tebasiima bataata. Naye nga bataata basula wabweru olwa famire zaabwe. N'osula wabweru kubanga abaana bo balina okusoma. Naye ate omukazi n'akera ku makya n'atakusiima. Ate abalala abalabi bo ne bagamba nti maama y'asinga. Naye nga taata osula bweru okola biki mu mpewo olwa famire y'okuba ennungi. Njagala owulirize ebigambo by'omwami ono. Vidiyo mpanvu naye nkusaba ogimpeera obudde. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Guys, nina ebirowoozo ebinnuma ebindeetedde okwagala nette nve mu nsi. Naye nga sinaba kwetta, nasose ne ngamba kampulaningira obwana bwange. Jjukira nze nali nenkana bwe ntyo nga sinatuuka mu mbeera eno enkoozezza okutuuka wano. Nagenda e Kenya ne nsuubula omuceere gwange ogwa Pakistan, ne nzijja ne ngenda ne nsala omusolo gwa kakadde kamu n'ekitundu. Guno omusolo baagumpanga ennaku z'omwezi nga 16 bwe bampeera exit nsobole okuba nti ntambuza omuceere gwange. Ndowooza mulaba zino empapula ez'omusolo guno gwe njogerako. Bwe natuuka nakwata essimu nkubireko munnange mugambye nti nvuddeyo kati ngenda kutambula, ngambeko ati ndi kale tuuka bulungi. Ebigambo bye nafuna byandowoozesa okuva gy'ali, byampa ebirowoozo bingi era saagenda ku kkubo kuvuga. Nasalawo ne ntiikula omuceere gwange mu mmotoka mwe nali ngutadde, ne nkubira owa booda n'agunsombera n'agunteekera muneeno mu nju ewaka.
ne nkomawo ne nninnya ku buliri ne mmala ennaku ezi 3 nga sirya mmere nga ndowooza bulowooza no nga bwe ngezaako okuba amasimu ndabe oba nafuna ku ssuubi sagifuna. Nafunye ekirowoozo ky'okwetta nve mu bulamu bw'ensi ne mmala ne ŋŋamba naye nga sinafa kansooke empulaningira obwana bwange bwe buno. Kano ke kaana akakulu, kano ke kaana akato. Jjukira kano akakulu nkasasulira $30,000 ku ssomero kali mu toopu naye babeera ne maama. Kirowoozo kyaŋŋambye nti Gimo nga tonaba kufa abaana bo balesa otya? Ne ŋŋamba kantwale omuceere guno ngutunde sasulireko omwana wange sikulu fiizi ono ali ku ssomero, ŋŋende mukolereko ne shopping y'engoye noono omuto bye bimu naye ŋŋende gy'ali mulabeko. Bwe mmala omulabako nkomewo nfe nga amaze okulaba ku baana bange omu nga amusasulidde fiizi mugulidde ne ku ngoye. Era ne ŋŋenda ne ŋŋamba mukwano gwange awo nampangisa emmotoka ne nteekamu omuceere ne nguvuga ne ngutwala. Mukama yannyambye saasisinkane ba revenue kunceekinga kuba omusolo eba bagukuwadde gukola 24 hours. Naye we natuusiiza omuceere ogwo ne ngutunda ne ngufunamu ssente ne nkomawo ku ssente ezo n'agyeko emitwalo emeka? 5. Ne mpitira mu katale Busia Main Market ng'oyingira bw'oti ne ngula obutwa. Bwe naguze obutwa nga njagala mbunywe nfe, obutwa buno butwa nabuguze nga njagala mbunywe nfe. We natuuse wanene waka mu nju ninawo Bayibuli ne ŋŋamba kansooke nsabe Mukama Katonda ndyoke nnywe obutwa bwange ŋŋende ku buliri nfe. We nabikudde Bayibuli natuukidde mu kitabo ky'Engero olwokusatu olunyiiri lwa 5. Engero 3 olunyiiri lwa 5. Nasomye ekigambo kino kigamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga ku ntegeera yo ggwe. Mwatulenga mu makuba go gonna naye anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Ne nzikirira wansi Bayibuli neeyongera okuŋŋamba nti tyanga Mukama ove mu bubi, ekyo kye kinaabanga obulamu eri ekundi lyo n'obusomyo eri amagumba go. Kigambo ekyo olwakisomye nga nkutte Bayibuli kyamaze ne kinzijamu ekirowoozo kiri ekyokunywa obutwa buno era saabunywedde busoze wano ku mmeeza. Sigadde nga nsaba Mukama Katonda paka ssaawa 11 nga ndi ku buliri ne nzuuka ku ssaawa 11 ne nzija ne ntuula wano ne ŋŋamba mbanyumizeeko. Era ekkopo eno bwe mmaliriza okukola vidiyo eno njagala genda ngisuule mu ttooyi. Buno obutwa sigenda kubunywa nfe kuba nagenza okulaba nga ne bwe nfa obwana bwange bwe bugenda obonaabona. Maze ne ntegeera nti ne bwe nnaaba nsasudde sikulu fiizi yagwako mu luvannyuma lwa myezi nga 3 baba baagala mulala. Engoye zisobola oyulika mu mwaka nga gumu, omwana aba ayagala endala. Ne mala ne ŋŋamba ewaka tebangayo ku muntu yeetuga, ewaka tebangayo ku muntu anywidde butwa.
ntandika ntya okuleeta empewo embi mu kika ewaffe. Ne mala ne ŋŋamba taata ne maama bakyaliwo, nze asaanidde obbaziika so si bo kunziika. Ne mala ne ŋŋamba ekirowoozo kye mbadde nnina kankireke. Ne ŋŋamba nzije nkole ka vidiyo kano ne kasitole kano nkateeke ku peegi yange. Nja kalabanga kibeere nga kijjukizo, kale nja kujjukirangamu buno obudde bwe ndi mu kuyitamu. Nsazeewo byonna ebibadde binnumya omutwe nga njagala kwetta nve ku nsi. Nsazeewo mbyesonyiwe, nsazeewo mbyerese, ntunuulire nga ku baana bange bano bampe omutima omugumu ogw'okubeerawo basobole okukula babeere nga nze. Abaana bange bano ebaliba bakuze, njagala mbalage vidiyo eno balabe obulamu bwe nayitamu mu kaseera nga ndi zekka, mu kaseera ng'essuubi limpeddimu, obulamu bwe nali mpitamu nga bwe nkompeyalinga ku mbeera eno n'embeera gye ndimu. Nsazeewo ebyokufa mbireke. Waliyo abantu abafuna akisidenti ne bafa naye nga beetaaga bulamu. Naye nze Mukama w'oba ompadde obulamu, weebale kumpa magezi n'essalawo ku kye nabadde nsazeewo. Weebale kumpa bwongo obwanzijidde. Ne ŋŋamba kansooke nsabe Mukama Katonda. N'omala n'oŋŋamba waliyo olunyiiri awo ntera odduwulira nga balusoma mu Bayibuli nti Mukama tasanyukira kufa kw'omubi. Era nze mbadde nja kufa nga nfanga omubi asazeewo okujja mu bulamu bw'ensi nga Mukama tonasalawo, ng'era togenda kuba musanyufu nange, ekiri nti mbule emirembe ku nsi ne mu ggulu naye ombulwe emirembe. Mukama weebale kuntaasa, wabula nsaba oyongere okuŋŋumya ngume mbeerewo mu bulamu nga ndi zekka, kubeera ne maama bwe yali anzaala yanzaala zekka, nsobole okukolerera obwana bwange, nsobole okukolerera obulamu bwange. Mukama nsaba obulamu bwange buddewo bubeere nga buno. Yesaala gye nsabye nga mpositinga vidiyo eno, abanagiraba banagiraba. Ebyo bye byange, naye nka bwe nti bwe ndi, naye si bwe nali nfaanana.